Donald Trump alina enteekateeka okugula ekitundu kino ekya Greenland. Greenland ekitundu kino kitwalibwa ensi ya Denmark. Donald Trump yalangira nga bw'ayagala okugula ekizinga kino mu 2019 era ng'abantu bangi kyabanyiiza naddala nnyo abantu abawangaalira mu kitundu kino ssaako n'abakulu mu Denmark. Ezimu ku nsonga zaawa ezimuleetera okwagala okugula ekitundu kino kwe kuba nti agamba nti ekitundu kino kisobola okuyambako Amerika mu nsonga z'ebyokwerinda. Ensonga endala kwe kuba nti ekitundu kino kigambibwa okuba nga kirimu ebyobugagga okuli gold, zinc, copper, uranium ssaako n'ebirala. Wabula Donald Trump si yasoose okwagala Amerika egula ekizinga kino. Pulezidenti eyali ayitibwa Andrew Johnson ye yasooka okulaga obwagazi bwa Amerika okugula ekizinga kino. Mu 1946 President Harry Truman yawaayo obukadde 10 obwa $, ng'ayagala Amerika egula ekizinga kino naye ne bigaana. Era mu 2019 Donald Trump yazzeemu ekintu kye kimu. Wabula kino kiyinza obutasoboka olw'ensonga nti abakulu abatwala ekitundu kino si basanyufu ssaako n'abakulu mu gavumenti ya Denmark nga bagamba nti kano kalinga kamanyiiro. Wabula mu byafo bya Amerika emanyiddwa okugula ebitundu eby'enjawulo nga ne kugamu ku masaza agakola Amerika kuliko agamu ge yagula obuguzi okugeza essaza ng'eri Alaska nga lino yaligula mu 1867 era nga yaligula $7 n'obutuntundu 2. Essaza erya Louisiana nga yaligula $15 mu mwaka gwa 1803. So n'olwekyo ekintu kino eky'okugula ebitundu ku mawanga ag'enjawulo si kipya mu Amerika. Y'obadde okimanyi nti mu mwaka gwa 1898 China yalizinga ekitundu kya Hong Kong eri Bungereza okumala emyaka 99 era eryo ebbanga lyonna Bungereza ye yali etwala ekitundu kino ekya Hong Kong. Maliza nga nkutegeeza nti abantu bangi bafiiriddwa mu nsonga z'ettaka era gwe abadde ateekateeka okugula ettaka nga tomanyi bantu batuufu bw'oyinza kukolagana nabo ojja kunsindikira WhatsApp message ku enamba tusobole okwogera nsobole okuyamba okufunira abantu abatuufu. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaza ekiseera ekirungi.